kubanga buli muntu ayagala obulamu okitegere buli muntu bamutwala buli bills zibeere considerate just assume nti gwasabye $1,000,000 nawe osabye $1,000,000 and the child is being brought in that same place nokusaba $1,000,000 whereby nti teri ddagala lyosobola kugenda mu pharmacy n'oligula at 5M. You understand? Let them consider it. Naye yenga minister ali in charge, that's Ruth Acheng. Olowooza yenga omuntu ayinamu eyendowooza nti ku lwange twalibadde what we call price ceiling and the price floor ey'omulwadde yenna wa COVID-19. Again, you don't go above such amount, you don't go below such amount. Oba be bana ababbi bennyini be bananyine business. Government chayina kutera standard prices. Nti omulwadde mwenna ogenzeewa oba ogenzeewa bakeberera omutwalo gutya gumu etegeko price okitegere nti omulwadde ne baba agenze mu platinum ne baba agenze ku case ne baba agenzeewa consider the medication you're giving, is it worse than $5 million? Okay, if it's worse than, okay, let's make it at 3, but the person has got the medication. Because we are not super. It's God who gives life. That is in Isaiah 66. Okay? Me, I am there to support until God gives in his last word. Naye nga tulina standard prices. Abantu tulama discouraging nga kyekikolimu waliwo abafuna COVID. Era when he's going to die because he doesn't have the money. Oba kitegedde. Abantu tebafa COVID lwakuba nti COVID yabasse. Ne biro zokka ze babagamba. Zesanga zibasi. Yes. Some people are not dying of COVID. They can't hold it. I'm not for COVID. Yes, there are some rich people who have money. No one will have from the home government and have COVID. Americans are selling it. They have to die. Psychologically now? Yes. Pressure na pulling it out. One of the very clear bill. You have what I'm going to your life. Then you come and you have $1 million. I don't have a need 10 million. So am I going to get that money? When now we're not going to wake a million. I have to just pray to God. I'm going to die. Can I come? I don't have that money. So government in the way we put emphasis around our name. But we are teaching it. No, we are not water if it is to give water. Next we are lying. Yeah? If you don't have money, you can't afford. You go to the government hospitals and get this line for free. Shaggy. It's in the government, you have to put a one and a corner and mirror. But when you get COVID, you get afraid of the money first. Before thinking of what to do next. No, you look up to Wanika. What in a sense? Coca-Cola. Buying a milk. COVID, you know, one corona, Masuja. You're not going to COVID, you're removing the malaria, UTI, respiratory tract infection. They're not signs. This is what we're going to signs as in this order is implemented. So kakati abantu bakwetaaga tumatira okumaliriza kakati signs ezo eza COVID-19 ali mu kyalo nona ali mu kibuga yalirabidde ku ki n'asobola okukwatira amadwaliro bw'oba ozimenyaamenyewa maani. When you're normal right now, we're losing a test in Kama. Ngabo boli ekintu toyina kyowulira kyolya ey'emubatawunyiriza gatawunyiriza kawowo konna konna naye nga wooli otambula oli mulamu tolina kikuluma tolina ki bibi
omutwe ne gukuluma, emimiro ne gikuluma, 3 amaaso ne gakusiiwa, 4 kati etuvuddeyo tutandika okukolola 5 tufuna ennyingo, joint pain joint pains. 6 Waliwo kubanga tolina joint pains naye nga owulira omubiri mukoowu. 7 ekifuba okukolola awo tugenda n'okusiteegi olwo esembayo ng'owooza okukolola ossa bubi ne omusujja gujja. Omusujja nti abantu bakitegeera bulala, omusujja tekitegeeza malaria ng'omubiri omubiri gw'ogufunye ebbugumu etali lya bulijjo otuyita omusujja. oba temperature yonna oba yampewo Temperature kasita erinnya osobola kubeera temperature erinnya eva ku ya bulijjo n'egenda ku ya waggulu. Kati nga tugamba nti temperature ya bulijjo ebeera 37 n'obutundu 2, kati netandika okulinnya 37 n'obutundu 4, 5, 6, 7, 38. Kati ng'ogenda ow'omusawo ng'akebera ng'ageraageranya talina malaria, typhoid temuli, omusulo mulungi, sukaali mulungi, pressure nungi, okukebera covid bwekoma testing eri negative. Waliwo tetujjanjaba nga tujjanjaba clinically according to the symptoms presented. Naye ojjanga test ya covid eri positive, waliwo treatment eziriko ezifrendinga kati ezisobola okukozesa okanika genda kati kambuuzi waliwo wano yagenda bugenzi nalaba tino azithromycin nti eyoyo ekendeezaako n'aliko atandika okumeza. Kinakugamba self-medication is bad. Ojja kufuna ate covid ng'omubiri gwe tegukyasobola ddagala okuyamba. Ng'oyitawo oba olina okugenda okuspendinga ate kulya ebbeeyi okusingako ery'essente entono. ate ku mmere omuntu yalidde emmere kikaaki emmere omuntu yandiridde emmere ezimba omubiri carbohydrates proteins, carbohydrates, vitamins ezisinga wano ku covid. mwe muli emiyembe, mwe muli bifene, enanasi ezo, watermelon, mulimu n'emmere endala kati nga batterako ne batugamba zinc, ezo minerals. Mulimu ebyokulya ebirimu minerals, mayuni, obukupa, obuyuni. Emmere bw'oba olya obalansinga mukene, mukene abantu balabanga obuva obubi naye nga buli nutritious. is one of the nutritious esinga n'ennyama. Oyinza nakubeera onotula ennyama n'obeera ng'oli healthwise. Weliko mukenewo naye ne wagamba mukene aliba baavu kale. Mukene is the best. Akati musawo n'ekirala mu byokunywa abantu nga beekatankidde ziremoni, beekatankidde ejjinga. Kakati omunnayuganda yalinywedde diremoni awamu n'entangawuzi ne katungulu ccumu. Ezo remedies bw'oba otunuddeko n'ozisoma zirina gye zikola mu mubiri ngazo. Bakugamba emu ekendeeza ku butwa obwa buli mu mubiri, endala n'ekuyamba okwoza omusaayi, endala n'ekuyamba okuzimba obutofaali. Tekitegeeza nti buli lunaku olina okwoza omubiri. Oba okitegeeza okusisa tebeerawo buli lunaku. Sekula leero entangawuzi yo n'enniimu ne garlic, you take it once or twice a week. Twice or once a week. Naye okinywedde kinakugambye nga olubuto it's not empty. Ekintu ky'onywera ku lubuto nga kiri empty is the warm water only. Amazzi agawuguma ng'onywa ng'olubuto lwo lwereere. Kati percentage ennene esinga ennaku zino abantu abasinga balina akawuka kebayita H. pylori. Population esinga ezze lwakuba nti abantu bakozesa n'ebintu birimu acidic ate nga balya kitono. Oba kitegeeza digestion system ne bagyonoona. So ebyo ebintu ebirimu acidic olina okubikozesa in smaller quantity ate once a week, so on a daily basis. Wobanga okifudde emmere
Never did a banga or your steaming, go back to Gamma. It was done to me when I was still young. Never about steaming, I'm going to know. Back steaming, I'm going to your cough. See what you have done. Luafuna, going to Fuba, Molock steaming, and I go out full and will not. We're not steaming on with it. You're introducing heat in your body. Or respiratory system, or do you know? Ojingiza mukasera oba weakeningiza membranes ziri mu mawugwe chikola once in a while ate nga kyetaagisa where it's necessary. That is steaming. Yes. Not every day. Not every day. Do it when it's necessary. Wekyetaagisiza nina suffocation. Then you go for steaming. Maze banga kuba bwotuuya naye obucaafu obumu buva mu mubiri kuno mwezi mizenye eddagala ndidde byeseetegeera ndeko ki not every day kireka bwoneekuuta buli lunaku omubiri guvaako ennyama obanga okuutawo buli lunaku n'osalasalawo bwoti at the end of the day skin aba ogijjaku nga ekibunaku osimbawo ekintu kimu kyekibagamba nga tulina okukola mixed farming, crop rotation, oba olowalinga yields. Katuga steaming nga nawe next level ogiconfusing what to do. Onywedde neem, onywedde ntangawuzi, onywedde garlic, oli ku steaming. What should the body do? Check it. Aha. Mukibeba naffe ebirungi biggwa byokya nga tumba wamba program efunaku olwaleero tusiima omusawo Nalongo Gombya akaseera katuwadde ne time okutime gy'atwadde okutwaliza awamu ffe nga bwe twabagamba nga ffe banafu Flash Lecture mu Uganda ogwaffe gwa kusomesa ensi yaffe Uganda ogwaffe gwa kujja kubasomesa nakubategeeza mbeera kikala ki gye tuyitamu. Ate kino tukikola ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda. Si buli muntu nti naafudde ennyo okujja okunoonyeza gano amawulire okufuna omuntu avaayo eri n'atandika okusomesa ensi ye. Naye nga twasaba gavumenti yaffe ya Uganda nti eteekemuko time efacilitatinge bano abasawo kugamba nammwe musobole okwegomba okukwata ku mulwadde when you are motivated. Naye nze ndaba abantu abamu nga badduka mu malwaliro abasawo sirina kyemba nenyako lwa nsonga. You're also scared of what may happen tomorrow because the motivation is very low. That is very correct in medical because we are very disappointed. We are disappointed. Mukyawuliddeko nakiza nti nno field eyo people put in our knowledge, yes, effort. All my entire body is on a patient. When the patient is not fine, I'm not fine. Yeah. But at the end of the day, my work is paid less and not appreciated. It is appreciated in words, but not in acting. Era awo nze ngambya info ky'okwongeza yes tetuganye sakyo tetugyetaaga nebera tubyetaaga but people's health is very important than the other thing. We consider health first than money. Yes. Naye nga kiwano mu Uganda nti they consider tear gas than health. So it's quite very important, disappointing moment in this Musefe Uganda. So tujatandikira ng'omukama ye mubezi waffe but twebazizza nnyo ababadde ku mukutu abali live watching comments and advice. Please twegala okubuuza musawo esimu ezo kwezi tugenda kuwayo ne namba yewansaawo mujja kusigala mu contactinga abali e Bungereza abali mu Kampala abali mu Austria abali mu Germany abali mu Kenya abali yes. So banange wano musawo mujja kujja mu mwettanire a number of people abawonye COVID-19 and experience into that era kyoba nti nno gwe tunoonyezaako n'atubulira ye COVID-19 amuyisiza atya awamu n'abalwadde be. Mukiwuli
mumatanira ono omusawo waali musawo waayo ku namba y'essimu bajja kunoonyako. Namba yange eri 0750 17 94 62. Abulwadde mujje tubajjanjala COVID yawona and you move on. Ekyo mukiwuli so temwegalya mayumba ntino COVID no. There is life after COVID. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire mubeere bulungi paka lwe tunadda ebibuuzo bye munaabuuza bigenda otukomyawo eri musawo waffe Nalongo Gombe. Akuume atakumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yaffe mubeere bulungi ate mwera.